Ekitanda kimenyese. Ogudde ekigo. Ekitanda akatanda kape kakuzizika. Temwina kanyenyanyi. Kyokka bulijjo mukazizika. Ate nno okulaba ekitanda obakwata ku kabada. Kati katanda mukito mwina mama tamanyi nsambya furniture workshop. Tibatunda ebitanda njimanyi. Baby jangu mukwala. Mulyaga mwato nsemberera nakunsemberera kirabe nno bwe kireeta amanyi. Omukyala naye akyogeddeko ekyansambya. Osakolengera akajjike mulina konna kalimu ebituli mukazizika nangoye. Baby jangu terezeemu katono mukwalo. Oyongera okizizi. Genda eri. Bugazi bwaso. Osakolengera akajjike mulina laba ebituli laba ebigoye da. Nsambya furniture workshop. Ebitanda ebyomulembe, intebe, meza, inzigi zonna ez'omulembe ozisangeyo. Ati nedde ebintu bwabiyinza obba bya bbeeyi. Ebintu bbeeyi yakuteesa. Ate oluggi omala nalwo emyaka bwe baba balukoledde si ntebe si kitanda buli kika ekyomulembe kibeera. Bamanyidde ddala ansambya furniture. Obamanyi walinda ki? Naddala leka nkubuulire. Kati omanyi gye babeera. Abagagga. Nze nali manyi ebitwale by'abagagga. Naye nga nsambya furniture byukki. Tewali atagimanyi. Nsambya bali kugaba loodi. Omukulu Freeman Ivan ye CEO owaayo. Ate nsambya. Twale kutya mbeera. Ne ku Facebook gye bali. Tubeera tubalaba enkwata essimu ne mbamulaga. Bakozesera nsambya furniture workshop Instagram, YouTube, TikTok. Abamanyi. Kati wali walinda ki? Olinza kumala kumenya mugongo. Naye kati omuntu wajja wanene waka tayawula akagundi olugirukadde. Nawamwe navaawo okutuka mugongo gawange namugamba. Olugirukadde nyinimu mukadde. Bw'osokolengere n'obuuka bwalulyalya oba balukola mu lubaawo. Yakukale nange njagenda mu nsabe naye sooka okobya. Sokogende mu obuuka tebwakoma kulya luggi ne nnyinirwa.